oli ku lutimbe gaggadde Dawa TV Uganda. Tukwaniriza musomo ogwaleero nga tuli wamu ne Sheikh Muhammad Mutumba okuva e South Africa era nga amiri mulamba ebitoji biggumidde masha Allah munnabyafaayo. Nsaba seeko tuwe ku salamu tutandikira. Alhamdulillah alladhi alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sahibul ismul marfu ismuhul mutahhar munawwar fi al-lawh wal qalam shamsu ad-duha badru ad-duja qahfi al-wara misbahu ad-dulam wallahu asimuhu wa jibril khadimuhu wa miraj safaruhu wal buraka marqabuhu واستل المرتهى مقانه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب موجوده خاتم الأنبياء وسيد المرسلين أبا فاطمة محمد جد حسن حسين محمد بن عبد الله أفضل الصلاة وأتم التسليم فإن أصدق الحديث كما يقول صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة من نابة لبا أو اليوم كبيران يكون منكم كتو كبيران سما تبعني ذا نشرام ذا جسمه كبيران كيلونجي تحية من عند الله أوله سلام وأوسطه رحمة وآخره بركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كبدا كسيرا كوافو كسيبا تتكلبا netwebaza Allah kulese masha Allah. Olwaleero tugenda tunulira ebyamagero bya Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallama. Sheikh abantu bakoze ebyewuunyisa ne babituuma ebyamagero era ensi erowooza Nabi Muhammad ye nabbi ataakolayo kyamagero wadde ekimu. Seeka njagala tunnyonnyole ensi ebyamagero bya Nabbi. Bebitiyo mwina abatulaba barakallahu fikum. Nabbi waffe Muhammad muba nabbi embaali enkumu. Allah byatunyumiza abamu n'abatatunyumiza obungi bwabwe n'atunyumizaako 25 n'asembyayo wekitiibwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam waliwo hikmatul baligha ensonga nnene. Nabi sallallahu alaihi wasallam bingi ebimukwatako naye Allah ng'akyatonda ebitonde eri akyatonda emyoyo. Hadithi ya Abi Hurayra egamba nti inna Allaha yanzuru ala qulubil ibadi, yatunulira emyoyo gy'ebitonde byonna gyatonze najbiraba fayanzuru ala qulubi Muhammad khayrul qulub fakhtarahu bil wahyi. Yanalonda myoyo wenanga mwenna gye mulina ffe twaliyo nalonda ogwa Nabi Muhammad okusinga obulungi myoyo gyonna n'agamba tukone kugenda okuba ye nabbi ye khatam al anbiya. Allahu akbar. Wamala okulonda fayanzuru ila adamu natunula Allah ala qulubi al ashab emyoyo gy'abasahaba natu abana abali kumpi n'ono omwoyo mulungi anabeera okumpi n'owebbeeyi mwenna mwaliyo abaddugavu n'alondamu basatu bana abamuli okumpi n'alonda ba Abubakari n'abamuddiridde nga gyemyoyo gisinga okubeera supa. Era kyava tugamba ekitiibwa sallama khayrul quruni karni, omulembe supa ogwali amatendo nga tugenda kuddayo okusangika mu baaliwo ne mugirijja gwe guno omulembe gwange quruni karni thumma alladhina yarunahu ogunaagobagobako kale ku bulungi bwe gwaba tabi'i omuli baimamu abana omuli batabi abayitiivu obulungi n'agamba nti wegunaddako naye Nabbi sallallahu alaihi wasallam n'abeera ng'alondeddwa bulondebwa yayogerwako ismuhu maktub erinnya lyawandiikwa nnyo fi tawrat mu tawrati wal injira ne mu njiri era tebaaliyo bannabbi bonna bakulembera okujjako bamwogerako. Lamma marra Sulaimani ila al-Makka, Sulaimani bwatuuka e Makka liyaqtufu al-Kaaba, Nabbi Sulaimani yetole Kaaba yakuŋŋanya Abawarabu n'abaga nti ya ma'asha al-Arab, Bawarabu mmwe mwenna mugenda kutumwamu wano nabbi. Naye abuzaako emyaka ndozange 10 nnyo okutuuka ne ismuhu Ahmad, erinnya lyagenda kubeera nga lisemberedde nnyo erinnya lya Allah, nga lwe boogera ku Allah nga boogera ku nabbi oyo. Nabbi Isa bannabbi bonna, Nabbi Nuhu bannabbi ani Isa yagamba nti yati min baadi ismuhu Ahmad, bannange nva wano we muli, naye yati min baadi waliwo ajja nga nze evuddewo ismuhu Ahmad,
erinnya lyagenda kubeera nga Muhammad Ahmada nga byogerwako nnyo ne Allah. Era Isa n'alaba fadlu ummati Muhammadi ebirungi bya umma nabi Muhammadi mubyo Isa n'alengeramu ekigambo ekigamba kinabbi oyo ajja kuba n'ebintu 7 nga byanjawulo. Ekisooka abantu ba umma yo balikolanga ezambi bagenda kukwata obusiimula bageesiimulirewo olukola ezambi nga likugibwamu balyeesiimulire gwe kenyini tolinda gamba ligenda waseeka agenda ntunulemu ezambi alinsonyiwe nedda. الذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله ويقولون أستغفر الله ما تقول الله لا أقسم إيش وكباك لبيك نيو إيش لا وانا أقول أن يا كلونجي كمو أبا أمي نبي محمد صلى الله عليه وسلم bagenda nga buli kalungi kafuna mpera ati 10 Allah nga akubisa 10 idhaifa yes akira walo olowooza yekole ekirungi nga ntabyera Mungu nanzimbi omuziki olowooza bulowooza nola sobola kuguzimba naye olw'enninya ennungi owandiikibwako nti oguzimbi. Allahu akbar. Kati ne bagiyita ummatu marhuma umma yasaasirwa neba n'abagirimu basaasirwa ummatu maimuna. Nolwekyo tugenda kwogera ku kitiibwa Sega kanyumirako waliwo abagamba nti Nabbi Isa yasaba n'edduwa Allah amuteekeko mu umma eno kwe kumusitula. Lamma wajada Isa wewedde emyaka egy'obukulu 27 Isa yogera nnyo ku Nabbi Muhammad era Isa mu kubuyogerako kyava asaba nga amaliriza edduwa naga nti Allah kusaba mbeera omu ku basahaba abali okumpi ku Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Allah naye nukulidwa namunga Isa ogenda kubeerawo naye Allah olw'ebyekwese byalina byatusobola kumanya. Isa yawangala emyaka yayina okuwangala emyaka aga yawangala emyaka 3 Allah kyabaga nti bar rafa'ahu Allahu ilayhi ne musitula mulamu saagala bakumkwase kwa mbamutte ne musitulanga mulamu ne mutwala wa kana Allahu azizan ghafura nesigala ku Isa nga ne musasisi bwa mutwala mu ggulu eryokubiri Isa yamusiga sigalaawo nakati jali. Muhammad lamma marra fil imiraj Isra wal miraj nabbi bwe yagenda mu ggulu agandi wajada Isa nasanga Nabbi Isa nina musanga omusajja Isa nga mudabye jibula ngandi Nabbi Isa ibn Maryam فسلم عليه نمو السلام فرد عليه السلام ننزل من السلام فقر بنبوته نكرزا نيسا نمولا بانغ رجل المربوط القامة غواجتما ليس من طويل سي مسجم موانفو ولا من خصوية تسمى بي نغد غريض الصدري الواجفو وشغزي غاينين فيري مبانفو تمنع ما بين قبيه واتولا بوات غزيبي كيبي نغد كثير الشهر فيري مبانفو نيا تغامبا nti man arada ngwa sahaba be ayagala okulaba ku Isa endabika ye atunire Urwa ibn Mas'ud huya nomuloko bati Urwa bati gawala ba Isa yenyina bagandi afana ngoyo naye yafanana ko kone yasanya filmu ye bano bale tumusajja myaka jawo kumumeka lukumu nane meka bajifuna omusajja bayiko Angel yali omusajja kuba ebifaananyi ne bamwambula ne balabanga gundi ne bagandi Isa ensi yonna gwetulira lega ati Yesu nekati aliwo ko balina ko lubagwe balina bifaani byanjawulo bayita bulese musajja alina ekirevu afaana enviri mpanvu ne bagatta gatale baga nti yoyo naye nga ye Isa nabbi yamulabako naga nti nabbi yagamba nti akhiru sahaba mata au maut sahaba alisembe okufa agenda kuba nabbi Isa kuba namulabako nankwata mu ngalo nakola bai'a jendi nabeera sahaba era Isa agenda kujja kuno kunstujja kubira banga tusoma ku Isa agenda kujja kuno kunsinga sahaba wa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam era agenda kufa wa yudifanu ma'iya yagadi bagenda kunzikanza ne Isa fi qabri wahid muntanim thumma akunu ana mberenze ne Isa ngatuzukizibwa ngatugenda kuba muntana emu oba mu makhabil wahid ekifo ekizikwamu mu kisenge kya Aisha oli ku Dawa TV Uganda olutimbe gagadde tulina Sheikh Muhammad Mutumba amiri we South Africa nga tutunulira ebyamagero bya Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallama tewerabira tulayikinga na tushiyaringa YouTube channel ya Feweri berango subscribinga aterekawe ekibuuzo kyo oba ekirowoozo kyo osigale ng'olaba tugenda kubeera nga tukiddamu insha Allah taala seeka ebyamagero bya Nabi Muhammad byebiriwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ebimwogerwako bingi ebyamagero bingi
obyambadde nsoso okwogera mbwe nti kati nnyo olulimi olufuutifuuti natwaka al ahjar mu makka bwe yatambulanga bw'ati ng'amayinja googera naye bitahiyatihi ebitonde ebitoogera amayinja byayogeranga naye gamutoleranga salaamu allahu akbar n'agaddamu salaamu yatumwa ila nnansi eri abantu n'amajinni sayidu yali wa kitiibwa munene kyogaba omusajja omu yagaa nti faaka nabiyiina fi ilimin wa fi khuluki yagaziwa nnyo yazitowa nnyo era ekitiibwa kye kibunye tekitendeka namutenzi ayinza kimalayo naye kyalabikirako mu basahaba be kankweka ebimu ku fadhulu kitegeeza ebyayitirira kuba nabaali balaba nebisukkuluma nga byabayitirira kubanga ekisookera ddala byayitirira kuba nabaali bamulaba ate nebyewuunyisa bano abalaba n'olwekyo lumu nabbi waffe muhammad sallallahu alaihi wasallam eri ali madiina yavanga e madiina n'atambula ku nsolo ye waliwo omuzikiti ogw'ekkuba nakati ababeera e madiina kilomita zibaawo wakati we 34 okuva ku muzikiti gwa nabbi kati ekkuba yabeeranga mu muzikiti omwo ng'asomesa abantu b'oku kyalo okwo era nga bw'ava eri asanga abasiraamu ba wano n'abasomesa lumu aba asomesa ali mu darasa ensolo ya nabbi sallallahu alaihi wasallam bwagipaakinze engamiya ekisolo nekutula omuguwa negenda ngeri omuddo egenda etambula newagenda darasa egenda mu maaso agenda okugira bwati bamaliriza banyuka engamiya yange ekkiridde okuvanga wano egenze mayiro nga 7 eri waluweero muli kulya kakati nabbi afuluma bwati amagama g'engamiya yo tagirabako bano baali nabo atuma abavubuka babiri ti gwe naawe engamiya yange mugimanyi eri enjeru mugenda muginoonyeko abika ekutudde wano egenze awe wato ne badduka ne banoonya engamiya nga erabikako kati baba banoonya bagwa ku musajja bamuga nti wagenda engamiya nabbi ebadde efaana bweti njerujeru lwalala ebuuza nti musajja laga nti tatwabagamba nti osi nabbi bwebanga engamiya ebadde wali bwatudde netamba nemubulako ayogere ne allah ne jibuliru bamusongerako nti yiri wali bamubuulire weri lwaki abatawaanya bandibaga nti wama mubutuufu kyeyogedde point obutuufu nabbi wa allah atugaye bugambi bweri bano nga bakomawo nabbi abuuza ni mugirabye tya ya rasulullah nti awo nabikugambi mugumu sajja mukyava mu mirimu nga ya rasulullah omuyudaaya atugambye nti mubutuufu oba oli nabbi oyogera ne jibuliru ne allah tulage engamiya weeri tugaye bugambi tugenda wali twembe kutawaana kudde eri la ilaha illallah nabbi kyabaga nti bwe kiri nti mugende bwayise era we bava abatambuza mu kilomita 7 mukakobwe kati mu luzzi ebadde enywa amazzi awo nayagala okuvaawo ekigundi kino ekiruddo ekibowabowa eddawolo kino ekigundi omuguwa gwagenzeddeko kino ekikigadde akisibye yagenze ekiwalula kyekutte ku miranja gy'oluzzi eryawo eremedde awo eri muti awo mayiro nga 7 n'abalagiira ekifo ne mu kiwonko weeri bano badduka buddusa omuyudaaya yali abagambye nti atugambye tugende wali ku luzzi waliwo ekigundi yadde ennyo amazzi omukiro ekigundi kyayo omuguwa gwekwatite mugundi z'omuti mu miranja gy'emiti engamiya etudde awo bano omuyudaaya n'agoberera ne batuuka eri ne basanga engamiya nga eri ku mazzi eri ku luzzi awo naye era nga okigo nekiguwa kikwatidde mu langi ekigaaniddewo ne bakisimulako empulutuluzi ne bagisumulula ne bagireeta mu maaso ga nabbi nabbi teyaddeyo okubuuza bano nti abange mukitegedde badde mumugira yagenda bugenzi abaaliwo ne basigala nga bonna nga bakkiriza ne bagamba nti mutuufu oyo si wa bulijjo kizibu okumanya ebiri oyo si wa bulijjo seeko osobola okubeera nga tomanyi kifa maaso mu America oba mu Kenya oba mu East Africa kati oyo nabbi eyo zezaali karama enkizo ezitagambwako ze yalina olunaku olulala yali sallallahu alaihi wasallam nga amaze okuwamba kaaba yagiyingira mwaka gwa 8 obusiraamu ne buwamba hijiriya nga amaze okuwamba abnabbi yakolanga emikolo ng'ali ku nsolo
kwatudde yetolo kwawo tuka ku Kaaba kitukakatako ffenna abagenzi nga tonnaba kamala okuwummuza omugugu mu woteri wonoosuwa obukinza akafooko nga tonnaba na kwambulamu zino ngoye za mizizo olina okwetoola otuufu olina okwetoola olw'okwaniriza Kaaba oba okulaga nti alhamdulillah nange ntuuse era buli muntu kyotteeka okubeera nga tukikola kati nabbi nga amaze okubeera nga atuuse Kaaba nga teri kyakoledwa kirala kyonna yalina okusooka ogyetoloola naye mu kugyetoloola okubeera nga bano abasajja abamu baali bawambiddwa nga mutibannaba kusiraamuka waliwo omusajja bamuyitanga Fadala n'agamba nti sijja kiviiramu awo nabbi atuwambye tukakkanyiziddwa amagye gonna geekwese bonna bali mu kava nze ngenda kwambala ng'abasiraamu nyingire neetolera nabbi Kaaba kwengenda omuttira omutima n'ateeka ekifo kye wano mu kifuba ng'akizinze mu ngoye ze naye nga kiriko obutwa amakulu gatajja kuwa nga abantu teri abantu asubira kusubira ndolo obuzibu okubeerawo ne bajja nabbi yeetola Kaaba abantu bangi nebo neyingira mu bamubeetoloozi naye omusajja bw'ajja awaganya n'atuuka mu mugongo gwa nabbi n'akwata bw'ati ku kisonga teri amanyi nabbi yeetoola bw'ati Fadhala agamba nti nekisikayo bwenti n'obumalirivu nkimusogge nabbi nayimirira yali atambula n'akyuka n'ankwata mu kifuba nanga nti sigwe Fadhala namuga nti nze Fadhala kiki naga nti itakillah kya Allah kyogenda okukola Allah agenda kukuswaza Fadhala agamba nenzayo ekiso kyange nemuga musajja gwe ani akutegeezezza ekimbadde mu mutima ani akutegeezezza erinnya lyange Fadhala agamba nahakasa ti nabbi alina amaaso mu nkoto ne maaso kubanga teyali andaba nali mabegawe nga netoddeko naye akagamba ebinundi ng'esatu nga teri andaba ndi safe naye ategeera ati ekigenda okukola yandaba atya alina amaaso Fadhala fa aslama nayingira obusiraamu n'agamba nti si muntu wa bulijjo kigambibwa nti ne musola yayimiriranga bw'ati n'agamba sahaba ali ku layini esembayo nti tereera naye ng'atunuulidde maaso yali nabbi Muhammad ebyali byanjawulo nga tebibya na muntu wa bulijjo ekirala nabbi sallallahu alaihi wasallama olunaku lumu yali adimu bava mu lutalo nga bavudde mu lutalo batambudde baatuuka mu katundu nga nabbi baatuukanga mu katundu baddiranga omuti oba akasiikirize kantende oba kaki nga baagala mukama waabwe waba awo akampinga yabeere kasiikirize bo omusana negunaabokye tebalina mutawaana bo ne bagumiikiriza kati balabanga akafo akalungi nga nabbi bakoye batambula bamulekera nga wali omuti nabbi wabawummulira yebakemuko katono oba alira kisinge kati batuuka nabbi oli akati ne bakamuwa bo ne badde ebbali nebbali buli omu nagwa mu mudde bwa misana ne beebakanamu kasana kabakokya k'emakka kanabbi ng'ali mu kati Allah yamuleeta oto neebaka nabbi weebaka ekiso kye n'akiwummuza waggulu n'akisaka kati waggulu bw'ati ku ttabi nabbi ne yeebaka bonna ne beebaka omuyudaaya n'ajja n'ekiso mu tulo n'asembera kigayibwa nti yakwala ekiso kya nabbi kyennyini n'akisikayo ku muti nga nabbi yeebaze n'akijja mu kiraato n'akimusitawo mu bulago bw'akimusitawo mu bulago n'agamba nti man yamna'uka minka ya Muhammad Muhammad agenda okuzuukuka nga ekiso kimuli mu bulago ensano musala nga omusajja mubugane ki ekiyinza okunnemesa okutta nabbi n'agamba omusajja nti Allah naye omuyudaaya aga nti eyagamba ekigambo Allah natandika okukankana mu mukono gwange ne mubanga omuli ekikutte omuzira omukono ne gunzitowerera ogwali gukutteeguzitoobee guti ekiso ne kinva mu ngalo nga sitegedde n'ekigwa wansi bwe kyagwa wansi nabbi n'akibaka namuga nti kati gwange gwalina yinza okunnemesa okutta naye nakimuteeka mu bulago omusajja namuga nti Muhammad beera musajja wakisa beera musajja mukwata mpola beera musajja akawuliriza ndeka namuga nti kozesa endagaano tuddangayo okwetaba mu bantu abanumba oba abansongamu ekiso omusajja agamba nabbi nanga nti genda nga bantu tebanazukuka bajja kugajambula yangu odduka ogende omusajja bwetuuka eyo naga nti sabangayo omusajja gwe nali nsinga ku kyawa na butaagala gwe nali nsoberedde kukola kikolwa ki kya bukambwe nga nabbi Muhammad ate bwe yakwata ekiso yansonyiwa wala afwa inda rasulillah okusonyiwa mu maaso ge maarumu nga buli omu akumanyi omusajja agamba nabbi yansonyiwa we yatuuka eyo
fanatoka shahada nagandi omusajja wekisa Muhammad nze nsiraamu se omusajja ono asiraamuka eyo ne instance ne yaliwo Allahu akbar instance endala instance nyingi Nabbi sallallahu alaihi wasallam bali basemuka ne Bakari basemuka kuva Makka besoka de bekwike ennaku nga 14 mu mpuku bali bamanyi nti bagenze ne Nabbi in the processing basemuka bava Makka waliwo omusajja omukunzi w'olusu gwe bagamba akunga olusu Nabbi ayise ekkubo kitugenda kuwengamia 10 ng'olakutte ku Bakari bw'otukwatira ku Nabbi engamia 10 bazisimbawo kale omusajja yali asinga okukunga olusu ng'ama ayise wano ng'agenda awunyiriza buli kigere kya nsolo namanyi nti diru ewedde Nabbi bagenze Madina batambula ennaku nga 5 nyamukunga olusu manye ekkubo lyayiseemu tumukwate omusajja n'avuga embalaasi kati bw'avuga embalaasi mu kukunga kwe n'experience ye yasinkana ekkubo Nabbi lyayiseemu omusajja bali bamuyita Shiraiku kyava akunga kati Abubakar kyava nga ya Rasulullah omusajja wuune mubega waffe wuune atuuseeka wuune atugoba Nabbi laga nti Abubakari buzibu ki bw'ofuna otidde ki nga tuli babiri nga Allah wakusatu oyinza okufuna mu obuzibu bw'okutya ya Rasulullah serious omusajja wuune mabega Abubakar agamba ngenda otunuya omusajja Shiraik ku mbalaasi ye ng'etandise okusogga ebigere byayo nga biyingira mu ttaka embalaasi manika okubeera ng'ebulira mu ttaka Nabbi Abubakar yaga ya Rasulullah omuzeekudde ekiri kututa ekikudde ku Shiraik Nabbi laga tugende paka Shiraik bwe yaleka daga ya Muhammad ya Rasulullah kago mpaka wa Allah nsonyiwa nga Shiraik n'embalaasi batandise okubulira mu ttaka n'ebigere bya Shiraik ettaka libikutte atandise okuggwerayo mu ttaka nga Karun Nabbi n'agamba kiki ate kati Nabbi n'ayimuka naba na stopping ensolo ye n'agamba kiki musiriyamu Shiraik n'agamba nze kabaka okuwunyiriza mbadde nkuguddeko naye bw'onsonyiwa ku luno sigenda kuddayo kukonga lusu wadde okulaga abalabe bo gye bali Nabbi n'amugamba nti nkuwadde aman era aman Abubakar n'agiye akaliba n'awandiikira Shiraik endagaano nti Nabbi antadde era mukunta ampadde aman kitegeeza nti amuwadde akabaluwa akalaga nti you are free era Nabbi nga bayingidde Makka bakwata abasiraamu Shiraik n'aganze munkwatira bwere Nabbi yanta olaba bagenda okugira badde nga Abubakar yawandiika nga baali bagenda Shiraik n'agwa ku Nabbi era bambi Shiraik bakomo bamubuuza abasajja bakola ekyo wange omukonzi oluso omusanzeewa naga sinamulabako sinna kyemmanyi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ebyo nno bimu ku mu'jizati era omusajja wa Shiraik anyumya agamba salaba ku Nabbi Muhammad okujjako nagwa ku kisira banko mu nsi no ettaka engemi yange nebulire wange nange mbulira mu ttaka agamba ekyo ne kimu ku kyewuunyisa ku byali kuwa ekitiibwa mashallah barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan Nabbi sallallahu alaihi wasallam istis nyingi Nabbi sallallahu alaihi wasallam bali bava Mina okuva Mina okutuuka e Makka nga tuli mu hijja kaseera akasingawo abantu basangira obuzibu abeetisse emigugu nga bava e Mina kati emigugu bagenda ku Kaaba emigugu gibamenya bazitowererwa bakaawo awo batambuzawo bigere twaba chance ya motoka kano kuza bateka mu netaawo ne batambuzawo bigere kati mukutambuza ebigere abava e Mina abantu bane kokanyuga ebintu bibeetisse musiraamu nga ogenze Makka eyo ng'oyetise ebintu bino biveera biki obikanyuga olw'obuzito lw'olugendo n'okukoowu n'okulinnya ensozi naye ng'abantu sokanyuga ebintu Nabbi babuuza kiki batuuseeko ate ya Rasulullah ebintu bizito waafa kati wadde bitugasa amazzi gaffe byakulya byaki tubireke wano Nabbi kyava baga nti mubireeti ye bazitoweredde n'alagira bayala essuuka ne bayalawo essuuka n'aga nti buli yenna alina kimuzitowerera kiteeku essuuka essuuka eyo bagamba nti ng'atumaze okusibamu endiboota y'ebintu bye twalina ffenna Nabbi nga bwetukiteeka ku ŋŋamiya ziba eŋŋamiya 7 eziyinza okubyetikka olw'obungi bwabyo Nabbi kyavayo magamaga mu basahaba be n'amugamba omu ku basahaba nti ihmir weetikke fa innaha safira gw'oli lyato lya Nabbi eryato kyekintu ekyetikka nga tekikkuta kyetikka kyo tekirinaku obuzito tekirina sepulingi kyo kijja kutula ku mazzi kigende Nabbi n'agamba omusajja nti safina weetikke fa innaha safina
basahaba baga twajja ku mugugu nga tuwere 15 16 tusitule kino ekintu fenna ne bakitika sahaba okwo sahaba kali ne bakintika naye netegese okulira ensingo bwegenda okunuma ngenda okugira wedding niyangaze nekintu ku mutwe naye nga bannange balaba neetisse naye nsinga suwire kineetisse nentambula nenkukuta paka Makka nenkikuba wansi kiriboota bonna nga buli omwa olulimi lisobose bagenda okunkwata ku nsingo nga ze ndi teresi nakyempulidde nembabuuza nti kiki naye ne bagamba nti nabbi yagambye fa innaha safiina ng'oli lyato toyinza kuwulira erinnya eryo limukazibwako sahaba n'afuuka lyato bamutuma safiina tunnabi lyato lya nabbi Muhammad naye kimu ku byamagero teyawulira buzito Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yali musajja yakula ebyafaayo endala zaali mpitirivu istesi endala twalaba nabbi sallallahu alayhi wa sallam olunaku lumu bingi ebyali awo oli Ghazwatul Ahzab abantu nga bamaze okusima basima otwa olina amannya abiri mu Qur'an Ahzab oba Khandak naye nga basima emmere yabaggwako n'ebyokunywa ne bakabya nabbi emmere n'abagamba musibe amayinja abiri ku lubuto bwe basibanga amayinja nga olizinga mu lugoye n'olisiba ku lubuto n'ozinga n'osiba naye nga bakabira nabbi enkalamatenja netuluma tuli bubi n'abaga nti musibe naye Jabiri amugamba nti ya Rasulullah Abdullah ibn Jabir amugamba nti ya Rasulullah bonnaffe mukazi wange afumbye akamere kati ni bwe kati nze naawe n'Abubakar n'abasajja babiri tujja kankalete mu bubba tukalye nabbi namuga nti Jabiri mufumbye emmere nti ye nabbi nalinnyo ku ntiko y'amayinja ge bali basima Madina bagisimamu amayinja bagisimamu olunnya olwo nga balina kusiba obuwanvu 40 wansi 40 n'obugazi 40 nga teri nsolo yinza kulubuuka nga bakoza hiswara bakoza olukomera olw'okubeera nga bagenda kulwanira mu lukomera olwo kakati nabbi Jabiri wamukuba akaba nabbi kyabayimira ku ntuumu ya musenyu y'amayinja naga nti ya ahlu Khandak abali mu binyamwe n'abantu 13 tugende wa Jabiri wane waka tumale okulya kakimisana tulye okulya baswa haba buli omu yasuula eri kyali akozesa erwenjala nga yabalumye dda Jabiri amanya Rasulullah kugambye emmere nze naawe nange ne mukazi wange kamere katini nabbi naga ninkitegedde nayita abaana agali mwena mugende wa Jabiri nga emmere bamaze okugiira yeta akasepiki kakatini kafumbi emala boboka nabbi yalina obugikapa kuba yabalese n'agiteeka mu maaso ga nabbi nabbi namuga nti Jabiri esepiki giteeka wali ne bagiteeka wali Jabiri agandi neesenwa abasajja abasooka 10 buli omu asenako emmere self service ne basina 2 ne basina 3 Jabiri alula nga abantu basina emmere nga buli omu agenda n'emmere ku sowaani ali happy kuliko n'ebyokulya n'ennyama ngenda okufuna wedi mu kasepiki nga buli basina bati nga Allah azzaawo kye basenye bwe basina bati nga Allah azzaawo n'emala abantu 10,000 Jabiri agandi mmanya nti ono si muntu wa bulijjo ono nabbi wa Allah amazzi era mu lutalo olwo mwalimu omukyala ayitibwa mwanyina wa Nu'man ibn Thabit olw'e Khandak bwe yajja n'amazzi bwe yajja n'entende zali azikwese mu lugoye n'amugamba nti wange gumwa okikyo kyowa taatawo naga ya Rasulullah buno obutende bwa ddadi buli busatu buna bwe badde mugira mu lugoye buna buli enjala emuluma nabbi naga nziiwaawo omukazi tandika okunkumula ekigoye kye ng'ajjamu entende ne ziriwo abantu 13 olw'obungi bwazo nga ziyiika tezivaamu yataddemu obutende bumala taisiteso nabbi Muhammad amazzi bakaaba amazzi nga balidde n'agamba nti muleete ebimu mubateera amazzi ne baleeta ebyombo nemwa ya Rasulullah amazzi nga twaboga go naga nimuleete mbateetemu amazzi naddira engalo ze zino 2 nassi naye nova mu mba nagisiteeka bwati mu kyombo amazzi ne gava mu njala za nabbi sallallahu alaihi wasallam abali awo bonna ne bakozesa amazzi Jabiri anyumya mahadithi emaga anyumya nga tugamba yali amaze okuziba amaaso nga akaddiye bwe yanyumiza batabi bazzukulu be Jabiri yaga nti abangi amazzi agava mu ngalo za nabbi gatandika okukola mukoka ne gakulukuta nagatuma kuba mitwalo 10 fenna gayitumaza kati ebyo ebyamagiro byamaanyi majaili Rasulullah byali ku mulembe gwa nabbi sallallahu alaihi wasallam era abaali naye balaba ebintu bingi faaka nabbi yali mugazi tibbi nabbi waliwo kitabo kiramba nga kyogera ku kuwonya kwa nabbi sallallahu alaihi wasallam okwayitanga mu ntuuyo ze entuuyo ze okwayita mu musulo gwe
omusulo gwa nabbi lyali ddagala nga byonna ebimuvaako ddagala nolwekyo olwaleero batandise osengejja omusaayi ogwabawonye nagwo batandise ogufuula eddagala nabbi sallallahu alaihi wasallam ejaibu biringa 10 kandi kongera ebirala kubanga byo bikyaliwo nabbi sallallahu alaihi wasallam ebyamuliko fi hayatihi obulamu bwe nga byali ddagala obanga yeke nyini byali byamagero nga basahaba bennyini okuva kwasoka byabakalubiranga ne balema lumu onakulumu incidence emu yagwawo baali bagenda kulwana mu katundu kebayitanga Khaybar akatundu ako gye baali bagenda bayitangayo Khaybar nga nabbi amaze okubeera nga bino ebika by'Abayudaaya Banu Qurayza Banu Qainukai Banu Nadhir Banu Atfar amaze obbagobaganya mu Makka ne Madina baali basibye ekisenge nga farms ebyobugagga buli kimu Abayudaaya bonna basibidde Khaybar nga bakoze defense y'amaanyi bwe wali koloni w'Abayudaaya wali buli kimu nga buli Muyudaaya akakanya obusiraamu yekozesa Khaybar bakola ekibuga ky'amaanyi kilomita nga zibanga 7 okuva mu Madina okutuuka Khaybar. Khaybar nakati Abayudaaya bakyakimanyi era bagamba nti Jaish Muhammad ya Khaybar buli Omuyudaaya lwaki yali defensive y'Abayudaaya esinga mu nsi yonna. Kati Khaybar olunaku lumu nabbi yasindika Abubakar n'alema okuba Khaybar giyingira n'asindika Umar ng'emuduumizi n'emulema bonna ne balima nabbi kyava agamba nti gada enkya la utiyanna ra'ayatan ozabe kino kiri ngenda kuwa bendera y'obusiraamu omusajja alina ebitende 2 bendera njengeno muwa y'obuduumizi egenda kwebwa omusajja alina gundi 2 fadhlu enkizo isooka yuhibbuhu Allah wa rasulahu Allah agenda kubayagala omusajja oyo nga nange nabbi njagala nnyo omusajja ono basahaba bagamba nti twasitara abba twesunga alisti babeere omu ku bo bagambe nti ya Rasulullah mbene fadhlu nga nabbi nze gwasinga okwagala era Allah asinga kwagala nsi naye nga bali mu kwesunga ya Rasulullah oludde bwakeera ku makya nga bonna bagenda kulwana bagenda Khaybar eriko obuzibu ng'abantu lyomwe ayagala n'abataali abaali abannanfuusi olw'ebinyaga egiri Khaybar n'ebyobugagga nga bagenda nabbi baba wambye ekibuga ekyo Khaybar tugenda kufa bugagga bonna beewandiisa bagende nabbi n'abagana okugende naye naye obudde bukakya basahaba nga buli omu nabbi agiyo bendera ya commanding post agenda gikwasaani bonna bava ya Rasulullah ana nabbi n'ababuuza nti aina fikum Ali muganda wange Ali nga simulaba omuganda ya Rasulullah Ali ma'azalaha Ali mulwadde amaaso gamuluma Ali musajja wattu Ali tajja kusobola nabbi n'agamba nti Ali mumumpitire Ali bagenda muleetanga amaaso gonna bafu nabbi n'awanda amalusu ge mu ngalo ze n'agasiiga mu maaso ga Ali Ali yanyumyaga nti amalusu ga nabbi nawona amaaso tegaddeyo kunnuma mu buwangazi bwange bwonna ate gaatandika okulaba olulaba ne bye nali sobola kusoma nga mbisoma teyafuukako muzibi w'amaaso Ali ng'amaze okuwona amaaso Ali nabbi yamukwasa bendera n'amugamba nti olunaku olw'enkya Allah agenda tusobozesa okuwangula Khaybar nga gwe muduumizi naye mba ogenda okuduumira mwendi yatuumira nabbi yagenda okubeera kamanda ya qaidul jaish yemuduumizi omuwe ku ntikko yagenda tukulembera kati Khaybar nga bagirumba eyo kimu ku ajayibu ekitabeeranga ekyali kya bulijjo Ali ng'awonye yabuuza nti ya Rasulullah hakki ki wama hakki Allah hakki kijanjagaza bendera eno kyembanjuwa ezitowa buzito ki nabbi n'amugamba nti hakki yaayo Ali kyavayo yamanaga nti ya Rasulullah la aqturannahum ngenda kutta abasajja Abayudaaya Khaybar abo hatta yakuna mithlana paka bonna we banasiraamuka ne babeera nga ffe nabbi n'amugamba nti Ali tutta abantu Khaybar toyiwa musaayi naye bw'otuuka Khaybar law yahadi Allahu rajulan Allah n'alungamya omusajja omu n'ayingira obusiraamu ng'oli Khaybar khairum kisinga eŋŋamiya emyufu ebiseera ebyo khumuru na'am eŋŋamiya emyufu yali ya bbeeyi nga kyekitagulwako yekitasoboka tugigiraageranye nakyo olwaleero olina kyoyinza gigiraageranyaako sirabwa naga nti kikusingira omuntu alina eŋŋamiya emyufu
walori waye gama ndi khairu min ad-dunya okumusilamu omukuyingira obusilamu kisinga ensi nebigiriko bane tukoledda watukobola abantu esi ngakati ebatoke Khaybar sigena gena mu details tujja kunyumya ku Khaybar ona kuluwa wengenda okusomesa ku Khaybar mashallah kakati ndala mu kino abasilamu bayingira kirongo obudde bukya abayuda abali bamaze okugulawo ebikomera bafulumye bana abakeera okulunda embuzi ebisolo biki bafulumye bagenda okulaba jeshi Muhammad yezze ne balekana mugalewo ne baggalawo kali mu kuwandagala mu kupapa ebisolo byaye byasigala bweru n'embuzi n'abalala abamu bali tebalina bakuyingira bane baggalawo kigeti nga tosobola kupenetratinga kikuba kiyingira kasaba baggalawo olugi lwabo kabisa nasigala nga balina basalawunize ekikomera kyabwe tebasobola kuyingira kakati waliwo omusajja omuddugavu eri alunda embuzi nga nyingi sawa zigenda okuwera 3 ng'ali bweru tayintesobodde kuyingira na mbuzi omusajja naga ndi banenze binsobedde mundage Muhammad mulabi kumu Muhammad aina fiku Muhammad kumwena muyani nange badde muulira naye ndi awuli atudde wali namubide sajja mudde omuddugavu yamutwala maaso ganne bwaduka amazo na biwanga ya Muhammad nze sina tabu nawe ni musajja mulalo nunda mbuzi zabali kama bangi era lize mbuzi zona zili awo na ye nina ebintu bina ekisooka ana rajul aswad ndi musajja muddugavu musajja kaddugala eyo zambi mubeero okubeera omuddugavu gobera omwavu gobera atamalako balunda bingi byabaddugavu na abaddugavu abasajja bali abiru basosola nya abaddugavu namanga ana rajul aswad nekizibu ni muddugavu ekyokubiri muntiniriha mpunya bubi nemwe kavunga kaswa kamvamune mpunya bubi ekyokusatu faqirun ndi mwavu ebyo byonna bizibu bajjama okubeera omwavu kizibu kibi teri akuwa kitiibwa teri akuyita ku mikolo ate kati batugamba negundi naye tumubikire nti wemubikira waki bagenda okugattagatta nekyo ngenda kubayamba bakubulira bulizi nti bamuziise twaziika gundi lwaki oli mwavu teri akuma fakir Allah tukonye obwavu nagamba ekiddako kabidhi alwajhi ndabika bubi yamluka agri ndabika bubi kyava omusajja omunduga bagamba nti ebizibu byonna byennina nemwemba neyimiridde omuntu okumumpa tebamumpa nemwemba nina gwe neyimiridde kati baneyonze mweyimiridde teri amumpa namusajja ava mugandi bwensiramuka Allah byonna abinzijako angagawaza ki nabbi namugandi obwavu kino kasogamba la ilaha illallah muhammadur rasulullah byonna nga bikuweddeko Allahu akbar omuntu obunanga nshiwaddiru nti ye nanga nipo mukono gwonsiramuke omuddu gavonga asiramuse ng'atudde ne nabbi awe nyini java mugandi ya rasulullah ekisembayo zizo nembuzi zonna sizange zabali zikuwadde nabbi namugandi nedda toyinza kumpa kitali kikyo ezo embuzi zabali kazimpe nzitwale nawe nozituusayo otya kyavaga neyitako embuzi emu nabbi nakwata embuzi emu najikuba akaama embuzi okola gikuba akaama netandika okutambula ngaekulembedde embuzi nazo zonna ng'ezikulembera zigende mu kageeti akatini bazigwire zingire nabbi agikubye akaama embuzi bagamba nti yatandika okutambula ng'eringanga erika abagitu aba agisika mu maaso zonna zikozitambulira zigiwerekera neweta nekkirira neyambuka nga zonna ezikulembedde neyetuuka kageeti nekaaba abayira ne bagula kageeti kaabwe zonna ne zingi omusajja agamba omusajja tunira nabbi mu'jizatu rasulillah era omusajja omutawulire Khaybar abasajja baali eri waggulu ku kikomera ne balagira barumati abakubi b'obusaale batageti bakuba akasaale nabbi nga bamulengera naye ngaowakasalagana nsobola okuba akasaale akaboneka bwati mu bbanga nekajja nsobola okuba nabbi waali paka omusajja ayitibwa Kanaan oba Kinaana eryakulira abayudaaya tuke mutemu nabbi oli tumulengedde ne bakuba akasaale bwe kaali kajja mu maaso ga nabbi akasaale nekajja nga basahaba kabayitamu batudde nekakuba omusajja omuddugavu eri alinaanye nabbi eri yakasiramuka nekamukuba mu nsingo famata rajul omusajja wenaafa naye omusajja bwe yafa balina nabbi nga batuddeyo bati kakuba omusajja muddugavu omusajja bwafa nabbi naseka nagandi kadde bayadahumullah Allah musajja amwerusiza
n'abolera musajja Allah mugaggawaza tagenda kudde kwavuwala n'agandi omusajja ono bannange Allah Allah amugyeko ebiwunyo naga ekisembayo Allah amulungiriza nabyo bakyafunidde omusajja oyo kyava akyusa amaaso ge n'aga nti nibambuulira Rasulullah ndi mazima ndabye Allah amuweereza abakyala kuva mu jjana ba udul ain bansi omuwe weetawo ngeno nange emikono yensa okutambula nze Muhammad nenziya amaaso gange ebyo nno nakyo kimu ku ajaibu Rasulillah ku byamagero ebya nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Masha Allah, seka nga bwokya nywa ku lwendo lw'amazzi tuli ku byamagero bya nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallama. Ensi ebadde ebibanja ebbanga ddene naddala mikwano gyaffe abakristaayo nga batunula mu byafaayo bya Isa bunu Maryam balaba oluseregende lw'ebyamagero n'ebyewuunyisa bye yakolanga mu bayigirizwa be, naye gwe wenna tulaba ku Dawa TV kansobire nti olina ekifaananyi ky'okubya ekinene ku nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallama eyali asinga ebitonde byonna ebbeeyi maaso ga Allah tabaraka wataala. Nkusaba obeere ng'osharinga ate lekawo ekibuuzo kyo insha Allah taala siikanga bw'atuggusa n'okutubuulira ebyo oba oliawo byetubadde tetumanyi. Ekirala ssebo emu ku byahapeninga fi hayatihi mu bulamu bwe lumu nabbi sallallahu alaihi wasallam yasanga abasajja nga bayizi naye mu kuyiga kwabwe nga bakutta akasolo oba akagabi ng'entuula olutwala omaze okukwata akagabi era nga abantu bonna olunaku lwasaze bafunyeyo akagabi ako naye akali mu lutuula akagabi ne kagamba nabbi nti wanze ya Rasulullah ngambira ku basajja bana bankutte bagenda kundya nina abaana bange wembalasi tebali safe ate bannayonka ate amata gaabwe gabadde gagize mu kibeere mwegali mandeke ngende njosa abaana nkomewo balyoke bandi engabi ngeyogera ne nabbi nabbi n'abagandi mugite egere kuyonsa mugirinde wano ejja kukomawo nabbi n'aja yemerera negenda nemala essaawa nga 3 ngeyonsa abaana baayo nebatereeza bulungi era bwemala obbatereeza ngebatereezezza nekomawo gwe enkabi wekomawo ngemaze obbatereeza nekomawo nyinza okugenda nayo baga ya Rasulullah fe engabi tugigyeko lo egende enva tuzirese ebyo byonna byaliwo fi hayatihi mu bulamu bwe sallallahu alaihi wasallam. Ekirala omusajja ajja nabbi maaso ga nabbi namuga nti Rasulullah nina ekizibu ekizibu kyenina nawasiza omugole naye ndi bubi sina kyamuliisa yala ali bubi nabbi namuga nti katolina nti ye n'agamba basene swa kikopo kiri eyo kikopo kibanga kiremu n'ekitundu namukisene ekyobuwunga mukiwa omusajja ne bakisena mu makaage n'akiteeka mu kintu ekikapu ky'omusajja namuga kano kaswa nsaba Allah teke baraka muko okalyeko gwe ne mukazi wo n'abaana b'olizaala n'abazzukulu n'abokukyala la hawla wala quwwata kalyeko nze naawe n'abazzukulu sikitegeeza mpaka inamunga ligenda kiwete omusajja n'akiteeka nga nabbi apadde nanga ntegera kulyako nze sima naawe n'abaana baffe n'abazzukulu n'abanakukyala sokazi nange okusena ngano nakanda akawunga nakoyaka akawunga ke nakanda obundazi nakanda ki n'ab'okukyalo n'abasena naku 2 3 4 wiiki mwezi bazaala abana nga buli basena kasigalawo omwezi bwe guwera omusajja naga ndi emejo tulyaje tukirya yeri nabbi gyampa nangandi ye jango agende gikwata mu bwadi nga bwe yagireeta nga bweri nga buli basena eddawo n'ab'okukyalo ne bajja ne bakanda ng'ebiddawo omusajja kyavaaga nedda simatidde n'akwata kikopo kyennyini ekyo akawunga ako n'akatwala mu katale n'agandi mukapime muwammande baawo bagenda okupima mbwe bati nga swa emu n'ekitundu nabbi gyamuwa ng'erimu kyenaga nti wange kakasizza n'agirizayo mu nso naga hajjali fumba hajjali yafumbamu enfumba 2 3 ne kagwawo sajja najja nga adduka kati bannange emmere teweddewo tuba tugiddeko mu emyezi 2 n'ekitundu yamugamba kiwedde aya nekanegamba ezimuko aya bagamba ndiaga Allah n'agandi wa man yushaqiqi rasula yenna abamu ne wasiwasi mu nabbi imbadi ma tabayyana lahu al-huda ngamaze okufuna kibi obulunga mbumweyolesa wayattabi ghayra sabili mu'minin nagobete kubeteri abakiriza ni walli ma tawalla omusajja oyo baga nti abakukuuma kigambo kya nabbi ekyo n'akyesigamirako yaliridde emmere n'abazzukulu be n'abazzukulu b'abazzukulu n'ab'okukyalo nga teggwawo naye yafunamu ki
mwezi gumu na kitundu ebinafe tubirina nasigala nga wanka nabbi nuhu eryato ly'okutambula yagamba nga bisimillah tajiri bisimillahi majiriha mu lusaha nasonga neridduka ennaku 15 oyagala nga okusiba nuhu nga gandi bisimillah nga lisiba tayina yingini wadde nkasi nga lisiba Allah gali atambulira tajiri byayunina nga litambulira mbulabirizi bwaffe kati gwe bagandi bisimillahi ya amaanyi linya kagayi tekaliko bisiba kapiki tekaliko break seeka kila akasozi kano neno tukeri ogaba bismillah wallahi kajja kusiba no tawakkala kuchoka kikolebwa neno kubanga tashe agambye ate tekasiba bismillah eyo kinnemi lwaki tetwesiga songa bwesiga Allah nokakasa hakka tawakkuli nga akanyonyi Allah akalisa kakera kumachanga ekiguni kisakiro kikalu nekaddange kikuse kijjude lwaki tekalima ate mmere tekagitereka njanya kugiri akene ncha tomabina abawo ncha ko lunaku lwako katawakkala eri Allah nikabwesigamira Allah nebekesigamira Allah subhanahu wa ta'ala nolekyo muujizatu rasulillah ebyamagero bya nabbi sinakogerako nozabiringa mukaaga oba musanvu tetuyina etwatuusi ku byamagero byokitibwa nabi Muhammad lumu somanya obudde obwokyabulina seekanze nino lumu nabi sallallahu alaihi wasallam obudde mba nabo lumu nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yali Makka bagamba Osma sira Hishami yali akyali ng'obusiramu bwakatandika obusiramu nga bwakatandika nga bw'amaanyi butandise abasajja bawakanya nnyo waliwo omusajja gwe bali bayita Abu Talib Abu Hakam bamugamba nti tulina omusajja gwe twesiga amanyi ku byabannabbi musajja mugezi nnyo bw'anakubuuza n'okkiriza ne tukakasa nti kyekyo ffe nga tusiramu musajja bamujja Syria omusajja nga werekerwako konvoyi y'abantu 40 n'embalaasi najja ne batwala nabbi Muhammad yaluwa wona atuusa ku Kaaba ze kakensa nabbi najja ku Kaaba bwatuuka basahaba yabali bakasabuka balinga mwenda omusajja amugamba nti nkujidde Muhammad n'omusajja wuno gwendeese bw'omukuba ekigo feva tukkiriza obusiraamu ekigo nabbi yali myaka 4 omusajja gwe baleese muwanvu wali omusajja gwe baleese ni mutuufu wallahi wadde neewaga simusobola bagamba omusajja oli bwe yimira ku ddiba ly'eŋŋamiya nga nerikwatwa abasajja 12 balisike agwe ng'eddiba liyulika ye ng'asigala yimiridde wali eri musajja muzira nga jaluta nga wamaanyi nabbi bamugandi wuuyo kati bagamba akayimba nga bakayimba tamukuteya gira ki yagamba yaye kwatira ddala onywezi malayika ajja nemuga nti Allah kkiriza ojja mukuba ekiko ne batandika atamukuteya gira ki yagamba Allah yagera omusajja n'agwa wansi bweyagwa yagira bizibwa yaga nti nseredde buserezi tuddemu ogwokubiri yagamba ati nseredde buserezi tuddemu ogwokubiri kigaba mugobe tabulako kyeyekwasa mukuddamu atamukuteya agamba yaye naddamu n'amukuba ekyokubiri naga nti mbalira kugwakusatu ne baddamu n'amukuba ogwokumeka ogwokusatu omusajja muganda ekyo kimaze Muhammad tubuzayo 2 ngende naga ekirala lagira obudde buzibe saa 6 akasana kemimula lagira obudde buzibe nabbi n'asaba aho bwennyini enjuba nevaawo namuganda lagira omwezi gudde wali omwezi ne gujja naga lagira omwezi kukuwana wansi gute saidi eri nabbi n'abikola n'atambuza ng'asaba busabi naga lagira enjuba ekomewo enjuba nedda abawala bwe baga nti hadha sahiru atuloze bulozi tujja kubuuza bano abajja badde obudde bwazigi ffe tetubitegeera kati omusajja n'amugamba ekyokusatu nti ekibira ekisembayo guli omuti gugambe gujje wano ekyo nno ekikolako nga ave Taifa naye yayita omuti jaatul ashjaru lidawatihi yaguyita bwe guti ne gutuuka waali nawuga ndi guddeyo bati baga nti hadha sihiru otuloze maaso obitegedde babaloze bulozi ebyo nanga biwedde yamuga nti gwazi maaso agamba n'omusajja gwe baleese olina omwana muwala yagongobala myaka 14 ayiwandusu tayogeranga nako
naye bwakkiriza obusiraamu katazza engulu omusajja adduka alabe adduka eka akakase omulabe nga ayogera olwokutambula atambula omusajja nagamba nzakiriza kulimba kawaala Allahu akbar era mubimu ku byamuwa ebyo yagamba musajja gwe Muhammad sina kinyiza kukwata nkuwe yakwata akabokisi kalimu obuntu linga bugolodi namugani Muhammad ekuwe nenga bwakaleta bwati abuja kali yaganidde Muhammad omusajja oli wadde yasiramuse nebino byatuwadde byaffe bannamaka nabbi namugani onkubadde ngamiya nabino byamalesinga birabo mubikutte nti ye nanka tubuuze bino ebirabo byani abuja kali namugani bijja kwogera enkya nabiteeka mu kaabu enki nayita amasanamu Lut Azza ne Uzza lilata ne Manata nani bogeze ebintu bino ebirabo birabo byagana okwogera ne babyogeza ne bigana okwogera paka nabbi agamba nti byogere ebyayogera ekirabo kyamugamba nti fe haliyatu rasulillah tulizenga tuli kirabo kya nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam senaga nti ki kyava kwata golodi namugamba nti twala Muhammad okolera sente nabbi ngaliko ebyamagiro nabbi golodi bwamukwata bwati bano balabanga nabbi yamukote magani nabbi alina ekisa jatugabira n'abawerekera nabbi abannamakka namutwala kasozi namuteeka kasozi kale akasozi akamu ku busozi bw'e Makka namugamba nti Allah afuuka ettaka bwe yafuuka ettaka buli omu yajja n'akwata ku bwati ngataka nanti nkanja kulitwala linza okufuuka kuddamu naye nga ebyo nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yabikola natoka al ahjar amanje nagambye nti gayogeranga ngabatolera salaamu bitahiyatihi nga bamuwa salaamu ebisolo byogera wanshakka alkamaru omwezi gweyasaamu mu lunaku lumu bihisharatihi nga gusonzeemu nazibyobuti bingi ebyali mu bulamu bwe ebyahapeninga ebitaali bya bulijjo mu bulamu bwa nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gazwatu emu Uhud basajja bamulumba bamuzimbiranga haima ensiisira nga ye commander in chief abeera mu kasiisira emanju nga ya commandinga era brigade ze yazikolanga kati zino empanga z'olutalo abasajja bazijja ku nabbi sallallahu strategies zonna ze bakola bakamanda bonna mu nsi yonna ne bagandi bone kusala esooka tulina kusawo infantry mundu era bana basooka nga maaso b'ebitala kitala ku kitala infantry ebabegeri nga sayo mabega we nga sayo ba atirale yali yaki yeyobusayo bakanyuke wala barumati ate eri ewasembayo ba Amadi ewe the tanker bebelwanya kungamiya abamaanyi abo bebasembangayo kati era nga nabbi bwati munaddamu bwati bwagipanga naye nga ebintu bwe bitambula apanze mu mpanga esookubeera ekitiibwa ey'amaanyi ote olugenda mu maaso okulwanagana kugenda mu maaso nabbi sallallahu alaihi wasallam bapenetratinga trent gundi ye ne bagikuba infantry ne bagikuba nesasika ne gundi ne bagikuba kwali balinga bangi neweema ne bajja mu weema naye nga bamutuuseeko mu weema batuuse waali ku weema nabbi yayoola ttaka imagine ttaka a handful of sand yes abasajja abajidde mu kibinja ky'abasajja nga nkaaga nga bonna tageti yabwe yakumutta n'ali bayiira naye buli kataka gwe kakubako yafa naye ebisolo ne bifa abaaliwo ne beewuunya ne bagamba nti libadde ettaka lyayiye naye mu kwewuunya Allah yagaa nti wama ramaita idh ramaita tewakanyuze mu kiseera ewakanyugidde walakina allaha rama Allah yali kanyuze ttaka turab biyadihi rasulillah mukono gwa nabbi kyovula bantu abatayinza kusonyibwa ye muntu yettibwa nga yattibwa nabbi nabbi wa umma yakusi tewabeerawo hope yonna nti oba oliawo Allah agenda kuddiramu oyo nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam entuyo ze otunatwanza okusoma ku tibbi rasulillah ku kuwonya kwa nabbi entuyo ze abantu bazijjanjibanga nazo tewalinga basawo entuyo ze ng'abantu bazimujjako bagende basiteeke embizigo by'abaana baabwe abaana bawona ensusu lumu waliwo omukojo omusulo yaguleka mu kigundi oba mukalobo ne batakafulumya kiro ne batakafulumya misana
kati omukozi wa nabbi najja enkalamata emuluma mukyala enkalamata emuluma ate bambi mulwadde wa lubuto bwenyo bwati yegenda bulina osanga akalubo kalya wansi nakundi nanywa bwanywa namugaa nti gwoweddi agenda okugira bwadi nanywedde musulo gwa nabbi kyava bagamba nabbi nti ekyonywedde tugenda kuddayo okulimizibwa lubuto omukyala agamba saddayo mu bulamu bwange nga nalumwa enseke n'embuto nga zinandi bubi emyaka 10 n'emeka kenanywako bwenti yatereera kikimaga ti amazzi geyafulangamu owuzu bagalwaniranga bulwanizi si mazzi gokka gasigaddewo nagana agayise wansi nga bamutega ebintu ng'afuna ebiwuzu lwaki amazzi gano gajjako ne gakka wansi gava ku ye lyali nga ddagala omusajja Ukasha buni Muhsin bamala okubeera nga ebyomukuba biganye fahabba alayhi wa habba dhahra yanywegera nabbi sallallahu alaihi wasallam namugandi inma fa'altu kino nkikoze uridu ayyamasa jismi bijismika sharif omubiri gwange n'omubiri gwo gukwataganeko ngukonaganyeko fayarhamani rabbi bi hurmatihi lan nar Allah onyenze awonye omubiri gwange kwatibwako omuliro nabbi nabuuza g'abasajja be nti inama arada ayandhuru ahli aljanna ayo wako musajja oyo akusajja agenda okuyingira ejjana falyandhuru ila Ukasha atunulire Ukasha kyabadde anoonya uridu ayyamasa jismi omubiri gwange n'omubiri gwe gukwataganeko fayahfadhani rabbi alla mukume bi hurmatihi olwa huruma nabbi sinemo nyine kinyonyola nabbi ayina karama ekitiibwa yeyina ebimugenderako abasajja nabbi nga afudde enviiri ze bazinoonyanga naganda mba munziga nga Muawiya ibn Abi Sufyan sahaba wa nabbi yaganda enviiri za nabbi zino nazitereka nabbi yasala ku nviiri nga ndi kumpi naye nenzitereka nezo nenviiri oluviri lumu muteeka mwana kamwa ola mulunteeke mu maaso gyange ola munzinga enviiri ze muzise ku musanda yange Allah abeeko kyansonyiwa kwali kumwagala abalenjera za nabbi sallallahu alaihi wasallam bazitereka naga nti alhamdulillah lwa nabbi banzike nalwo toyinza funa kizibu ng'oyine bihurumatihi kulw'ekitiibwa kye n'obunene bwe ebino tebashiriki wali mukwano gwe bamulinako sallallahu alaihi wasallam. Naam. Masha Allah oli butereevu ku Dawah TV Uganda olutimbe gagaje tuli ku byamagero bya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seeke ensunsula gy'obisunsudde neebuuza lwaki ensi ebintu bino tebimanyi olw'obukulu n'obuzito bwabyo. Bantu bangi bakkakanyiza nabbi nga balowooza nti ye nabbi atalina kye yakola mu buwangaazi bwe nga nabbi wa Allah. Naye masha Allah tuli basanyufu abateesiteesi okubeera nti Dawah TV Uganda ezibudde amaaso okubalaga ebyo ebikulu nabbi bye yakola mu nsi oba oliawo ensi bye yeerabidde. Seeka ebyamagero bino kikulu obikola mu firimu somyeyo aya n'emu nga bannaffe we baakola kinnumye nnyo ko aya empitirivu eziri mu Quran somyeko n'emu tubadde mu byafaayo aya Allah wagamba Muhammad yagamba ti Muhammadu rasulullah walladhina ma'ahum ashiddahu ala al-kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujada yabtaghuna fadlan min Allah wa ridwana simahum fi wujuhihim min athari sujud. Muhammadi allo gamanti inna fatahna laka fathan mubina yamugwirawo ebirungi buli kimu ng'ensi yonna eraba la ilaha illa Allah liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbi. Omuvunduzi omu bwe lyavundu yaga nti allo okusonyiwa Muhammadi bye yasooka okukola mu mazambi ge banoonye mu mazambi ge yasooka okukola nga tebalinayo nalimu bamanyi. Allahu akbar. Kabula nga zanamba kubeera nabbi kabula nubuwa nga tebalina zambi libalaba fatahana yamuggulirawo nga warafa'na laka waliwo ayagamba nti warafa'na laka dhikra nga teri agenda kuyingira jana muguno omulembe okujja nga amaze kumwogerako teribeera teri agenda kuyingira jana okujja nga omwogeddeko bw'ogamba la ilaha illa Allah n'okomaawo shahada nfu wenagani Muhammadu rasulullah wala tashahud teri alisoma tahiyat okujja nga Muhammad mwali
wala azanun wadde okukima azani teragenda kwazina nga Muhammad talimu azani ebeera nfu wala ikama wadde okukima swala oyo nabbi tagambwako nolwekyo tumusalira yesere tumuyite serebu ayitawo ku ekyo wa malaikatahu yusalluna ala nabiyyi ya ayyuha alladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima musalira nolwekyo bajjama kiri haramu gye tuli okumwogerako notamusalira kiri haramu gye tuli okwogera ku linnya lye nosigala nga otudde butunuzi bwoti sallallahu alayhi wa sallam oyo nabbi sallallahu alayhi wa sallam okumusalira gwe ofunamu yagandi man salla alayya salata wahida sallallahu bi ashara yenna alinsalira olusalira lumu allah agenda musalira ensalira 10 nagandi sallu alayya umusalire wasallim taslima mutole salamu oluki olutola beera ogambe nti assalamu alayka ya rasulullah nabbi yagandi allah yasakabuliye wakala ala alkaburi malaika nga zimanya amanya g'abantu bonna ne bakitaabu kasita omusalira olusalira lumu malaika nga zimugandi mugundi mutabani wa gundi sallu alayya saa akusalidde kati oba akusalidde salaamu nga nabbi ava amukabuli yayimuka ngakuddamu salaamu bwakuddamu salaamu nga ne allah kwarushe akusalira salaamu yenna yagala aldobutolera salaamu kuno ku nsi nga akyali mulamu falyusallimu ala rasulillah toera nabi muhammadi salam tujja kulaba okusalira kwa musalira ensalira n'ebiki byofuna mu byo mashallah ebibuuzo inshallah katubeere nga tubifuna mu kaseera kano kennyini naye nga tebinnaba kujja ebyabali engeri gyendi omuyizi omukulu mu kiraasi yo ssebo kkiriza nsoose obubuuzo bwange buno ng'akasooka mbuuza eriyo omuntu asobola okukola ebyamagero ng'ogyeko bannabbi waliwo kyebayita ebyamagero waliwo ebyamagero ekitegedde eddogo n'ebyamagero bibuzaabuza ebyamagero ebyamagero byeyawulidde ku bannabbi bokka ate bino ebyokuloga mwina muloga kifuula nga abantu olwokuba nti Musa yatumwa mu bantu abaalimu abaloga abangi Allah yaleeta kyamagero nga si ddogo nga kisinga ku ddogo nga kisukka kubali kisukka ku kikubali bali bo baleeta miguwa baleeta ddogo ne balikanyuga Musa naleeta ekyamagero ekyamagero kiba n'omubaka oyo nekigenda naye naye kyawo yawulidde ku nabi Muhammad nti ebyamagero bye byonna byasigalawo ensi ekyabyerolera byasigalawo ekirala nabbi Sulaiman ku mulembe gwe bamalayika nga abantu balowooza nti ebyamagero lyeddogo bifaanagana Allah yasindika malayika 2 zijje ku nsi ziyigiriza abantu okuloga malayika ezo we zayigirizanga abantu okuloga tezabalagira kuloga obula zaali zaagala kubawulira mulogo nawa byamagero era Allah kyavaaga nti wamayo alimani min ahadi malayika tezasomesa abantu bonna kaabe n'omu hatta yakula abamalayika zagambanga nti innama nahnu fitina kino kitubalaga fitina wala takfuru temuloga twagala kubawulira byamagero naki naddogo nolwekyo nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ebyamagero bye ekyasigalawo kyetugenda okwogerako nga tufunye obudde kyekisinga obunene ku byenjogedde nsaba Allah atuwa obudde biidhnillah kuba ina ekyasigalawo nolwekyo alamati nubuwa kathira nebyakola bingi kama aja afilikita ngayo byajja mu bitabo bya tarehe biyitirivu wabula tulonze embulonzi naye nga bisukka mu byenjogedde abatulaba ku Dawa TV tubeyanziza mwenna kyemukola kyamaanyi musigale nga mutugoberera ate mutulayikinge seeka waliwo ensonga ezizze wano waliwo message ensanyusiza Ayman Blackson yagambye nze ndaba Dawa TV yokka abalala bali ku byabwe masha Allah barakallahu fika Allah akuyinjiwalize mbyosinga okwagala Hanifa Taha yagambye I really enjoy Dawa TV Uganda mostly this program. May the Almighty Allah reward you, inshallah. MashaAllah, Allahumma amin. Princess Farha ya gambye Sheikh Mbuza. Kitufu nabbi bwe yabanga afuna wuzu nga basahaba balembeka amazzi agava mu ngalo ze. Kitufu. MashaAllah. Bukhari mwezi hadisi petirivu. Amazzi bagalembekanga
naga amazzi gagasigadde mu busubi nga bagajjawo bwe bati bagakwata begeesiiga waba ine ekintu kyaliddeko nga bakikwata bagala kikombako obusigaddeko lwaki yenna yajjudde baraka era ajjudde emikisa era ajjudde bya ddagala era ajjudde byewuunyisa ate obanga bwasabira busabizi bwati nakusabira tujja kulaba ku dduwa za nabbi sallallahu alaihi wasallam nga waba asabidde omwana wo kiba kiwedde bakusabira jjana ebajjana bagamba nti gukamba yali wa byewuunyo yenna la ilaha illallah. Naam. Farha, Princess Farha agambe a proud of you Dawa TV Uganda. Lady Anwaje agambe nti pastor yatugamba Muhammad tiyakola byamagero. Pastor bwe yabannyonnyola n'abamatiza bwati. Problem eriwo bweti. Allah yagamba bwati alladhina atainahumul kitaba abo ebitabo biri ebyasooka yaarifunahu bali bamanyi nnyo nabi Muhammad ebikwatako n'ebyamagero bye kama yaarifuna abanahum nga bamanyi abaana baabwe wa inna fariqan minhum mulimu obutundu mu bo abasumba obusajjasajja obuli mu bano yakutumuna alhaqa bakweka amazima wahum ya'lamun. Nolwekyo nabbi sallallahu alaihi wasallam wabati amanya tamanyi byamagero bya nabi Muhammad byakola kitegeeza nti si musomi wa bitabo oba kitegedde naye bw'oba osoma ebitabo mwebiri genda mu bayibuli ojja kubiraba mu lubere kubikulirwa 19 layini ya 11 yagamba nti thumma ra'aytu as-samaa maftuhata ndaba eggulu nga libikkuse seko ogisoma na mulwala ndaba embalasi enjeru yujalisu alaiha n'agituddeko yudde amina wa sadiqa omusajja omwesigo w'amazima nabbi yalina ngeri yayitibwanga sadiqul amin ow'amazima kali bayibuli gweyogerako nega nti wala ajdadu nejje fi samaa ery'omu ggulu kana yaktubuna nga limugoberera ala khayr biidhi nga lyambadde embalasi enjeru labithina badda nabbi ka oba nabbi yafuna ejje okutolwa badiri nga Allah alimuweereza eryabasirika eryabamalayika nkunya nerijja nga lyambadde ebyeru nga liyingira mu lutalo awo Yokaana yali yalanga nabbi n'amakamala bukamazi n'agamba nti n'omukono gwe fi yadihi n'omukono gwa nabi Muhammadi nga muvaamu ekitala likai yadriba bihi al-umama ng'atema nakyamawanga. Muhammadi yalina ekitala ekyali nga mukamwa nga kyawaba kyogedde eggwanga lyo litebengabe uyu musajja yogera ebigambo nga ekigambo kyezaayo tujja biraba. Masha Allah twesimye okubanga tuli naawe olwaleero. Princess Farha agambye nti ekituufu kiri nti muweereza bulungi naye tubafuna kitono. Ndowooza kino kigenda eri ba producer lwaki abantu babafuna kitono. Abdurrahman As-Salafi yagambye twagala ku byafaayo bya Eid Amini tata wajja bifuna bitafasiri mu bugazi kudawa wano wenyini Allah bitafasiri uki mu bugazi alefe twali okumulembe gwa Amini. Masha Allah. As-Salafi agambye di Sheikh Muhammad Mutumba Allah kuwangaze. Amin. Allahumma amin. Lady Anwaji agambye nti ku Star Times simutegedde naye bw'atyo bw'agambye agambye muli ku frequency ki ku Star Times. Tuli live. Masterly Soke agambye shukran. Beve Marika agambye masha Allah. Zari Hope agambye good work abambi. Princess Lob Zibeki agambye wabula leero mukikubye awo nzikiriza masha Allah. Tusaba Allah tusitula okutujja wano wetukikubidde ate tukikube emyaka gyonna insha Allah taala. Princess Lob zera agambye nkomyewo mbazoganye moderator akakoti kakunyumidde masha Allah. Nsaba Allah mpe bungi okusinga. Shanti Ashabi agambye Sheikh mbu n'abalokole babikola oba batufera simanyi ati bwire kyamagero kitegeeza okukola ekitasoboka ekitaliyo singa abalokole bali babikola singa kyali kudaga mu ggwanga Uganda singa covid tewakyali singa tekyali kudaga singa abantu tebaite amakanisa ageetoleddwayo lyemulago singa tetulina galinga mukaaga bano bakakanda agenda saidi eno Srata na deno bujungo na deno yangu ne basalako eddwayo lyonna lyonna buli gwe bakoonako yafuluma buli gwe bakoonako yagira ki naye lijjudde olyemulago nga basumba batuddawo nojenjabira ebiwundu mu kanisa abo bitegede
bitegereke kasha bitegede ekyo kyangu nnyo kivanga Bungereza wajja omulokola ayitibwa Osborne era mu 1886 mu Bungereza aleso bulokole bamugamba Osborne totawana owonya bazibe nti ye n'abalema obawonya nti mbawonya mbatambuza abasajja bagenda mu kifuba kita Trafalgar Square wakati wa Bungereza ne bateekawo obutebi ne batula ne baleeta egundi Kings Road mu London ne baleeta emmotoka nga zifuluma Tottenham Road abamanyire Bungereza nga zijjudde abalema n'abamuzibe ne babakuŋŋaanya mu Bungereza abakadde kuva ku zone 6 pa ku zone 1 ne baga nti Osborne buli gwawonya budget ebadde egenda okola obugaali na bino emikina kinaki gwogenda ogitwala ba parliamentarian House of Commons netuula nega nti omukuumi abavaayo Osborne yasaba ku makyapa akawungezi paka ebaga nti tukansolinzeemu diiru yo tukansolinzeemu empapula zo tukyayagala balokole mu Bungereza out babagolimba kiki yalema okuproducinga kyayogedde wano myaka gye'76 kayiwanga atandise ne banne gamba nti abalokole bakola omulimu bawonya abalwadde Amin yagenda bombo nga giyo omulambo gwa kapiteeni waafudde nga kuvugira kamotoka ng'aliko Amin najja nga anonya kayiwa azuukize omuki jeno azuukize omulwadde yasibye Nairobi abalokole ne badduka paka Nairobi kuba Amin tebamulimbalimba owonya nti ye yali wano nebino ebyokufeera ng'ofeera ku TV ensi yonna n'otabeera mu parliament mu nsi enyinza kukuga nti munenge mwinga mukoze kyamagero abalwadde bawonerawo n'ab'amaaso baviire abaavu bawona obwavu ate president eyali badde agabira ki sima obusente tugabe kuno tekomere ebigundi by'okuyamba abaavu ng'abasawo mwemuli bagende bugenze basabire bagaggawale n'amakanisa twagaggala namu Kasa Shatra agambye barakallahu fikum, may Allah bless you all. Shanta Ashabe agambye Dawa TV mwebale kati ekintu kiteredde masha Allah tusaba Allah kitukumire. Halima Kalule agambye assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Sheikh Hamza Mutiaba agambye on which frequency please, ensongeri nti tuli live. Sheikh Hamza Mutiaba agambye nti mbulira wetubasanga tulabe insha Allah. Bagenda kubategeeza producer baffe wa wetusangibwa insha Allah taala. Era abuuza muli ku channel ki on free to air oba ensongeri nti tuli live. Simba Mulushid agambye barakallahu fikum. Fatuma Negesa agambye Sheikh, thank you for teaching, may Allah bless you, amin. Sharwa Muchebe agambye subhanallah. Zamzam Alisha Allah TV Chakabinyo masha Allah. Sharwa Muchebe agambye assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wakabi Nachimera agambye wow so good today. Mustafa Ahmed bwata shiyalinze ne Kaule Ramadan agambye masha Allah. Tusaba Allah berenga atukumira ensonga eno kamale okwetegereza wano. Mustafa Hassan agamba nti ekibuuzo kyange, is it offensive or belittling Islam if I respond to someone from another sect that for us in Islam we do not like this? Kikirizibwa okubeera nti addamu omuntu yenna wakati mu kumukkakkanya mu Busiraamu nti kino teteekeddwa kikola? awo tukola ddawa tulina okubeera abeegendereza okukwata mpola n'ebirala so si kukambwa lya muntu oba n'ebirala. Madina Namanda agambye assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Hanifa Taha agambye Sheikh omu yagamba nti ebimu ku nsobi mu ssala kwe kuddamu nga ayazina agambye nti la ilaha illa Allah fene tuddamu nti Muhammadu Rasulullah bwe yonsobi. La ilaha illa Allah nga bazina yatuga nti omuntu waba omwazinyi waba yazina ddamu byayogera kamwazinyage la ilaha illa Allah ate gwe kikuzaako idha sami'tum an-nidaa ddamu byayogedde bagamba la ilaha illa Allah la ilaha illa tugamba nti Muhammadu Rasulullah bansobi. Oyina kuddamu kiri kyagambe
فاطمة عيسى أقامي بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. Thanks for the show. May Allah grant you with the best. Allahumma amin. Bihansho Musa agambe Sheikh Mwebale kuweereza tusaba Allah abeerenga asiima ate nammwe abatusasulire mu musera abatugoberera abatusharinga abatulaikinga YouTube channel Dawa TV weri beera ng'ogirayike beera ng'osubscribinga ate n'okutusupportinga wonna we tubeera tusikatiddemu. Alhamdulillah tutuuse wano olwaleero n'ebingi ebikyetaagisa tusaba mubeerenga kubanga agali awamu yadullah ma'al jamaa obukuumi bwa Allah buli wamu n'abo abali awamu. Tusaba Allah abeerenga nga tuli wamu nammwe abeerenga atusitula okutujja wano ate atuteeke ku ddaala eddala. Twagala TV channel nga tubeera ku mpewo so nga tetuli live wokka naye nga ne ku TV gye tuli naye tujja bituukako insha Allahu taala. Tulina essuubi mu Allah nga tuli wamu nammwe insha Allahu taala. Seeka ndowooza akadde bwekati we kakoze message nga sikyaziraba ssebo. Barakallahu fiikum. Twebaza mwenna abatakoowa kutuweereza message abatakoowa kwogera naffe kuno betwamba nabo. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala mwenna basasule gye muli. Tubasaba okubeera nga mweyongera okuyamba ku Dawa TV okubaako kye mugikolera. TV yammwe ebeerenga etambula biidhinillah. Namwe abatubuuza tubasaba naye tujja kugenda maaso n'okwongera ku Nabbi Muhammadi kubanga ebimu bikukwatako bingi ate nabbi w'omulembe guno. Bannabbi bonna Nabbi Isa omulembe gwaggwako, bannabbi bonna emirembe gyabwe gyaggwako, Nabbi sallallahu alaihi wasallam gwe mulembe gwe. Insha Allah bwe nawe tufunye time endala ate tujja kuorganizinga tugende maaso n'okusomesa ku Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Katubasiibule. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Obadde live ku Dawa TV Uganda ne Sheikh Muhammad Mutumba Amiri we South Africa. Masha Allah tubebaza mwenna abatugoberera ba producer baffe abatakoowa ababeereyo mu fumbiro ne mutufumbiro okutuuka wano. Saba Allah abatukuumire abongere abawe bimusinga okwagala. Wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Seeka mbadde n'agabuuzo ebibuuzo bingi insha Allah.